إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أمتنا مرونج أمجفق الله تمسبع الله أسوك ساسرني ميمكم بك محمد صلى الله عليه وسلم. Naam, gakukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'esswala mulundi ogwaggwa twalaba okwaziina, ne tulaba ebirungi ebiri mu kwaziina, ne tulaba lwaki okwaziina kwalaalikibwa, ne tulaba okwaziina kulamulwa kutya. Mpozi omusomo ogwasembayo nali nabasaba okubeera nga mutwaziiniramu. Mwayaziina bulungi nnyo, barakallahu fiikum abayaziina, naye abatasobola nsaba Allah abasobozese okubeera nga mugoberera tasiki ze tubawa, olw'ensonga nti nga bwe nabagamba omusomo guno gugenda kubeera practical nnyo okulaba nti ffenna esswala tugitegeera. Tulina okuyiga esswala nga tulinga abali mu kibiina, abali live mu kibiina nga tuyiga. So n'olwekyo mbasaba buli kyemba mbasabye okubeera nga mukola kibeere nga kikolebwa. N'olwekyo barakallahu fiikum, mu bimu ku bigambo bye nasembyayo nagamba nti bwe tuba twaziina tugatta ebigambo nti Allahu akbar Allahu akbar, so si ogamba nti Allahu akbar ne tusirikamu ate ne tuddamu nti Allahu akbar ng'abamu bwe baziina, era ne tuleeta obujulizi ne tugamba nti ensonga eno gisange mu Tirmidhi mu volume esooka namba 14. Olwaleero barakallahu fiikum, tugenda kubeera nga tulaba edduwa esomwa oluvanyuma lw'okwaziina. Edduwa esomwa oluvanyuma lw'okwaziina. Ng'edduwa eno egamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. eyo yeddwa yaffe olwaleero. Njiddamu tusooka ne tusalira omubaka sallallahu alayhi wasallam nga tugamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. bwetyo edduwa yaffe bwetambula nga mu makulu g'ebigambo ebyo bisomebwa tugamba nti Allahumma salli ala Muhammad, ay Allah nkusaba osse emirembe ku Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, ne ku bantu ba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, kama sallaita ala Ibrahim, nga bwe wasse emirembe ku Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ne ku bantu ba Nabi Ibrahim, innaka hamidu majid,
mazima gwe atenderezebwa ow'ekitiibwa. Tetugenda mu maaso ntugamba nti Allahumma barik ala Muhammad, ai Allah nkusaba osse emikisa ku Muhammad wa ala ali Muhammad, ne ku bantu ba Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, nga bwe wassa emikisa ku Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, ne ku bantu ba Ibrahim, innaka hamidun majid, mazima ddala gwe atenderezebwa ow'ekitiibwa. Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma, ai Allah nanyini kukoola kuno okujjuvu, wassalati alqa'ima, era nanyini swala eyimiriddewo, ati Muhammad alwasilata walfadila. Tugamba nti wannabi Muhammad ekifo ekiyitibwa wasiila, ekifo ekiyitibwa wasiila, era omuwa obulungi era omuzuukuse, wabu'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu, era omuzuukuse nga ali mu kifo ekitenderezebwa ekyo kyewamulagaanyisa, ekyo kyewamulagaanyisa. N'olwekyo barakallahu fiikum, eyo nno yedduwa esomebwa oluvannyuma lw'okubeera nga owulidde okwaziina oba oluvannyuma lw'okwaziina. Ngenda kugiddamu omulundi gumu ogusembayo oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo, amakulu g'ebigambo ebyo. Tugambye nti osoma edduwa eno ng'ogamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. bwetyo edduwa ngenda kubasaba buli omu olwaleero abeere nga atusomeramu edduwa eyo, wa barakallahu fiikum, tusobole okubeera nga tugiyiga n'okugiyigiriza abalala abatagimanyi. Jjukira nti omusomo gwaffe kati we guli practical nnyo, okubeera nti twetaaga okubeera nga ebintu bino bitegerekeka bulungi nnyo. N'olwekyo katulabe awulira okwaziina akola atya, awulira okwaziina akola atya. Mu bumpimpi ng'otunuddeko mu hadiisi ya Abi Daud n'osoma ku nnamba 539 oba n'olaba mu Swahihul Jami'u as-Saghir nnamba 714, obako bwe butugamba nti awulira omwaziina oba awulira okwaziina agamba ng'omwaziinyi bw'agamba, okuggyako ku kigambo hayya ala al-salah. Omwaziinyi buli lwatuuka ku kigambo nti hayya ala al-salah oba n'agamba nti hayya ala al-falah, awo gwawuliriza oba olina okugamba nti la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Bw'amala ebyo ayitiriza nnyo okusaba Allah byonna by'ayagala olwa hadiisi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti edduwa esabibwa wakati w'okwaziina n'okukima esswala teddizibwayo, era nga nno ekyo kye kimu ku bifo Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yatukuutiramu okubeera nga tusabiramu Allah. Wa barakallahu fiikum. Ekifo ekyo naye kati olwaleero bameka abasabira mu kifo ekyo nga bawulidde okwaziina ne kuggwa ne bagenda mu maaso n'okubeera nga basaba bibaagala oluvannyuma lw'okwaziina ebbanga lye bamala nga tebannaba kukima swala. Wabula ate tujjumbirwa nnyo okusomera mu bifo ebitali bya kusabiramu nga oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okusaala ne tuwonolaba abaddu nga bawanika emikono okubeera nga basaba. Naam, bw'oba ng'osadde esswala eya farada
oluvanyuma lwa salaam si kifo kituufu kya kubeera nga tusabiramu. Naam, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba okusaba oluvanyuma lw'omulimu omulungi gwe tuba tukoze, wabula esswala eya faradha teri mu mirimu emirungi egisabirwamu edduwa oluvanyuma lw'okugisaala. Oluvanyuma lw'okusaala esswala eya faradha si gwe gumu ku mirimu emirungi omubaka sallallahu alayhi wasallama gye yatugamba okusabiramu, si gumu ku mirimu emirungi gwe yatukuutira okusabiramu oluvanyuma lw'okugikola. N'olwekyo suubira ekyo kitegerekese bulungi. Tulina ebiseera bingi nnyo nga mu kaseera ng'oli ku sujuud, obeera keekamu kaseera Nabbi sallallahu alayhi wasallam ke yatugamba nti omwana Adamu abeera ali kumpi nnyo, abeera asemberedde nnyo Allah we. N'olwekyo saba ky'oyagala mu kaseera ako, oba beera ng'osaba wakati w'okwaziina nga kuwedde ebbanga libamala nga tebannaba kubeera nga bayimirizaawo esswala. Ne mu bifo ebirala nga bwe tujja okubiraba insha Allah, bwe tuliba nga tulaba ebifo bye tulina okusabiramu Allah nga mu kaseera ng'omusiibi ng'asiibulukuka, ebifo ebyo byonna tujja kubeera nga tubiraba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuwaako obujulizi okubeera nga tusabiramu, naye ng'ekifo ng'omaze okusaala esswala eya faradha tusabiramu. Mpozi gw'ayagala okusaba ng'omaze okusaala, saala y'esswala eya sunna. Bw'omala okusaala y'esswala eya sunna then olyoka owanika emikono osabe, ekyo tekirina buzibu. Naam, kaakati barakallahu fiikum, katugende ku nsonga ey'okubiri nga nayo y'ey'okukima esswala, al-iqama, ey'okukima esswala. Ku mulundi guli twalaba okwaziina. Oluvannyuma lw'okwaziina tubasaba mutusomeremu edduwa bulijjo gye musoma nga muwulidde okwaziina. Edduwa gye musoma nga muwulidde okwaziina. Sisaba abo bokka abagimanyi okubeera nga bagisoma, kubanga abatagimanyi nammwe bwe mugisoma ffe tuli beetegefu okuwuliriza audio zammwe zonna, ne bwe zinaabeera 2 insha Allah tujja kubeera nga tuziwuliriza. Era awatateredde tubalabule nti gundi wano okoze bwoti, tereezaamu bwoti. Ogwo gwe mulimu gwange. Ensonga ey'okubiri, sisaba oyo yekka atagimanyi yaba asoma, wabula naawe agimanyi bw'ogisoma. Si nze agenda okuwuliriza audio yo, waliwo bangi abatagimanyi nga bwe banaawulira ka clip k'ogenda okukola bajja kubeera nga bayigira ku ggwe ko recordinze, basobole okubeera nga batereeza agambe eyi wamma bulijjo njogera bwe nti, naye nga ekigambo kirina kubeera bwe kiti. Wa barakallahu fiikum, naawe ofune empeera ng'omuntu alina kyakuyigiddeko, kubanga clips zino tuzikola naye nga bangi nnyo abatasobola abagayaavu asobola okugayala n'agamba nti clip eno eddakiika 3 sigenda kusobola kubeera nga ngiwuliriza. N'olwekyo tubasaba nga bwe mwatwaziirira luli mutusomeremu ku dduwa. Oluvannyuma lw'okusoma edduwa ate nja kubasaba mubeere nga mutukimiramu esswala, oba mutulage engeri gye mukimamu esswala nga mugenda okusaala. Mpozi okukima esswala kye bayita iqama, al-iqama, okukima esswala. Tugamba nti nga bwe twalaba okwaziina nga bwe kuyimiridde, ebigambo bino bigenda bisalwako kimu kyakubiri. Nga bwe twagamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, kisomebwa ekigambo Allahu akbar emirundi 4 mu kwaziina, ate nga mu kukima esswala ne kisigala nga kisomebwa emirundi 2. Ebisigadde okutuusa mpozi ekigambo ekiyingiramu nga tekiri mu kwaziina kye kigambo qad qamati swala. Qad qamati swala, ekyo kyo tekiri mu kwaziina, naye nga mu kukima esswala kisomebwa emirundi 2. N'ekigambo ekirala ekisigala nga bwe kiri kye kigambo Allahu akbar, Allahu akbar, ng'onaatera okumaliriza olyoka ogambe nti la ilaha illa Allah.
ekyo nakyo kisigala nga bwe kiri kisomebwa omulundi gumu ng'era ne mu kwaziina bwe twalabye. Wa barakallahu fikum. Okukima tukima tutya? Tugamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya ala al-salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Bwe kutyo nno bwe kuli mu bujjuvu. Amakulu g'ebigambo ebyo twagoogera tugamba Allahu akbar, Allahu akbar, kiraga nti kitegeeza Allah yasinga obunene nga kyogerwa emirundi ebiri mu kukima esswala. Ashhadu an la ilaha illa Allah tukyogerwa omulundi gumu nkakasa n'enjulira nti wali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ekyo nakyo kyogerwa omulundi gumu nkakasa n'enjulira nti mazima Muhammadi mubaka wa Allah. Hayya ala al-salah, mujje eri essala. Hayya ala al-falah, mujje eri okwesiima. Qad qamati salat, qad qamati salah, mazima eyimiriddewo esswala. Ekyo nakyo kyogerwa emirundi ebiri. Allahu akbar, Allahu akbar, n'omaliriza ng'ogamba la ilaha illa Allah, teri katonda mulala okuggyako Allah. Bwe bityo n'ebigambo bwe biri mbasaba nabyo oluvannyuma lw'okutusomera edduwa oluvannyuma lw'okwaziina beera nga otukimiramu esswala tusobole okweyongerayo mu maaso n'omusomo gwaffe. Wa barakallahu fikum. Okwaziina okusooka ng'emmambya tennavaayo wamu n'okwogera ekigambo as-salatu khairu minan nawm mu kwaziina okwo. Eyo nno nayo nsonga katukitunuulire. Allah yatulalikako okwaziina olubereberye ng'emmambya tennasala kisobole okuzuukusa abayeebase. Olwa hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti mazima Bilaali ayaziina kiro asobole okuzuukusa ababa beebase. Kale nno mulye era munywe okutuusa Ibn Maktum lwanaayaziina mulyoke musaale. Ng'oba nno obujulizi ojja kubusanga mu Bukhari namba 621. Tugambye nti hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'egamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti mazima Bilaali ayaziina kiro asobole okuzuukusa ababa beebase. N'agamba nti kale nno mulye era munywe okutuusa Ibn Maktum lwanaayaziina mulyoke musaale. Ekibuuzo nno kibuuzibwa nnyo, oli n'abuuza n'agamba nti bwe mpulira okwaziina okusooka nzikirizibwa okusaala. Okwaziina okwo okusooka tugamba nti kuba kwakuzuukusa abeebase, wabula okwaziina okwokubiri kwe kuba kulaga nti esswala eyimiriddewo oba ekiseera ky'esswala kituuse. N'olwekyo mubeere nga mwawula enjaziina ezo ku makya, kubanga Allah yatulalikako okwaziina olubereberye ng'emmambya tennasala. Ate jjukira nti esswala eyimirirawo ng'emmambya emaze okusala. Nabwe kityo ne mu kisiibo, hadithi eno ekozesebwa nnyo mu kisiibo, naddala mu biseera by'olina okubeera nti oliramu ddaaku ne by'olina okukoma okuliramu ddaaku oba okulirako ddaaku. Nabwe kityo nsaba tubeere nga tukitegeera bulungi nnyo ekyo. Wa barakallahu fikum. Era mu kwaziina kuno mwe mulina ekigambo as-salatu khairu minan nawm. As-salatu khairu minan nawm. Oluvannyuma lw'ekigambo ekigamba nti hayya ala al-falah, awo ng'oyogera ekigambo ekyo as-salatu khairu minan nawm olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yagamba abi mahdura nti bw'oba oyaziina ku ssala ya subuhi ku kwaziina okusooka ogattangako nti as-salatu khairu minan nawm. Mu hadithi endala Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba sahaba oyo nti bw'obanga oyaziina olwaziina olusooka ku subuhi gambanga nti as-salatu khairu minan nawm, nga bw'oba nno obujulizi buli mu sunan Abi Daud. Omumanyi ayitibwa Sanan yagamba mu makulu g'ebigambo bye nti
as-salatu khairu minan nawm kyayogerwanga mu kwaziina okusooka ku swala ya subuhi. Kyayogerwanga mu kwaziina okusooka ku swala ya subuhi kubanga kizuukusa abayeebase ate era kitegeeza nti esswala yeesinga otulo. Naye okwaziina okwokubiri kuba kutegeeza nti ekiseera ky'esswala kituuse era kuba kukoowola bantu kujja kusaala. Ng'oba onna obujulizi osobola okubeera nga obufuna ng'osoma mu subulu salaamu omujaladi ogusooka namba 25. N'olwekyo ekigambo ekyo kyogerwa ku kwaziina kusooka kwokka nga mmandi ate nnavaayo. Wa barakallahu fiikum. Bwe mubanga mubadde mubitabika nga temumanyi ddi ekigambo ekyo lwe kyogerwa obudde bwakyo, nsuubira kati n'ekifo kyakyo kitegeerekese bulungi nnyo. Nga tukyagenda mu maaso katulabe omwaziinyi by'asaana okumanya. Biki omwaziinyi by'asaana okumanya? Ekisookera ddala omwaziinyi ateekwa okuba omwaziinyi naye nga tayaziinira mpeera, okugeza ssente. Olwa hadithi yava ku Uthman, Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amugamba nti hadithi eyo mpanvumuko naye nga gyetaaze osobola okubeera ng'osoma mu Sahihul Jami' as-Saghir namba 148. Ekigambo kyensinga okukyagalamu wano we yagambira nti funa omwaziinyi naye nga tafuna mpeera ku kwaziina kwe. Uthman, hadithi eva ku Uthman, Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amugamba nti funa omwaziinyi naye nga tafuna mpeera ku kwaziina kwe. Ebyo nno byemu omwaziinyi gwali eyo ng'oli mwaziinyi by'osaanye okubeera ng'omanya. Tugambye ekisooka oteekwa okuba omwaziinyi naye nga toyaziinira mpeera. Ne tuwa ekyokulabirako okwaziinira ssente. Wabula akakiiko akatwala omuzikiti bwe kaba ke kasazeewo okumuwa empeera naye nga si yagisabye, ekyo tekirina mutawaana. Ekyo tekirina mutawaana. Bwe kaba nga akakiiko kasalawo okubeera nti kakuba kafuna kye kakusasula, tukayimiriza n'ogamba nti nawulidde nga bagamba nti okwaziinira empeera tekikkirizibwa. Olina kubanga si ggwe agisabye. Naam, ekyokubiri, kirungi ayaziina okubeera ne wudu. Kirungi ayaziina okubeera ne wudu. Wabula singa okwaziina kutuuka nga tannafuna wudu ate ng'obudde bugenze, akkirizibwa okwaziina naye ng'ekyalibadde ekisingako ayaziine ng'alina wudu. Wabula hadithi egamba nti tayaziina okuggyako oyo alina wudu. Hadithi si ntuufu. Hadithi eyo si ntuufu. Egamba nti tayaziina okuggyako oyo alina wudu. Hadithi eyo nkikkaatiriza nti si ntuufu. Tunulako mu Fathul Bari volume esooka namba 135. Naam, ekyokusatu, kirungi ayaziinire mu kifo ekisitufu. Singa tewaba muzindaalo era ayaziine ng'ayolekedde ekibula. Kirungi ayaziinire mu kifo nga kisitufu. Singa tewaba muzindaalo era bw'aba ayaziine ng'ayolekedde ekibula. Ekyokuna, ayaziine ng'ayimiridde bw'aba asobola okuyimirira. Kiba kirungi ayaziine ng'ayimiridde bw'aba ng'asobola okuyimirira. Ekyokutaano, ateekeddwa okuba n'eddoboozi eddungi. Ayaziina ateekeddwa okuba n'eddoboozi eddungi kuba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Abdullah bun Zaid mu makulu ga hadithi nti somesa Bilali okwaziina kuba yakusinza eddoboozi eddungi. Bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba, era nga bwe twalaba hadithi eyo ku mulundi guli bwe twali nga tulaba okulalikibwa kw'okwaziina. Ekyomukaaga, bw'aba nga ayaziina ashuuka n'atula ku ludda olwa ddyo ne ku kkono. Bw'aba nga atuuse ku kigambo hayya ala al-salah ne hayya ala al-falah,
ebyo bwabituukako ng'akyuka ku ludda olwa ddyo n'ekkono. Era bw'atyo Bilaali bwe yayaziinanga ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga sahaba ayitibwa Abi Juhayfa bw'atutegeeza mu hadiisi esangibwa mu Bukhari namba 634. Wabula ekyokukyuka ku ludda olwa ddyo ne ku kkono ku buli kigambo ekyogerwa omwaziinyi nga bwe tutera okulaba abaziinyi, ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Mpozi era ebibatu by'omwaziinyi tabiteeka ku matama ge, wabula engalo ze ez'olunwe lukka lwateeka ku matu ge. Era nga gwayagala okufuna obujulizi ku nsonga eyo, soma Fathul Bari omulyango ogwokubiri osome okuva ku 135 mpaka ku 137. Wa barakallahu fiikum. Ndowooza ensonga ezo zitegerekese bulungi ez'omwaziinyi biki byateekwa oba byasaana okumanya. N'olwekyo ngenda kusaba mbeere nga nkoma wano olwaleero, wabula mbasaba abasobodde mubeere nga mutubuulira biki bye muyizeemu, wabula nga kyembalekedde kubeera nga mutusomera Eduwa gye tusoma oluvanyuma lw'okwaziina, awamu n'ekyo obeere nga otukimiramu esswala tusobole okugenda mu maaso insha Allah. Omulundi gwe tujja okuddamu okusinkana tujja kubeera nga tulaba ebintu ebizuule mu kwaziina, ebintu ebiri bid'a mu kwaziina. Naam, tujja kuba nga tutandikira awo insha Allah, tulabe n'ebintu ebirala ebikulu ebikwata ku kwaziina awamu n'okukima esswala. Tulabe omuntu atayaziinye akkirizibwa okukima esswala n'ebirala bingi nnyo. Wa barakallahu fiikum. Nga bwe mujja mubuuza ebibuuzo naddala nga bikwatagana n'okwaziina oba n'okukima esswala, byonna tugenda kubeera nga tubiraba mu bujjuvu insha Allah. Wafaka Allahu al-jami'u lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.